Msiza oliza radio Buddu ate nebaza ne organization oba bananyini radio n'okubanga batuwayo ka airtime netubanga tutangaza ensonga ezimu mu bendo bino eri Masaka. Tubalamusizaako era tubagalanye bannayuganda. Nga tetunagenda ku kye tugenda okwogerako olunaku lwaleero ebyokwerinda by'ebbendo lino liyimiridde litya mu mbeera ezo security wise? Kyenyinza okukakasa abantu baffe nti ebyokwerinda ebyaffe wano mu bbendo tubadde tukyali bulungi era bw'otunuulira crime egenze ekendeera okusingira ddala ku bbanga eribadde liyise emabega oba lwakuba akamwanyi kaweddemu naye nga tuli kati naye ng'ekyo tukyebaliza bannayuganda bannabuddu abasobola okuba nga bategeeza mu budde nti waliwo crime egenda mu maaso ne tubeera nga tuddukiramu netubanga so kino nkyebaliza abasirikale baffe there is serious quick response batuukira mu budde ate ennaku zino tulina kye tukola ekyokuba nti tubeerawo n'obumenyi bw'amateeka tebunnabeerawo ekyo ate nakyo kiyambyeko nnyo so bwolaba olina sayini z'olabye tukubire essimu tutegeeze bw'oba olina okwekengera kw'olabye tutegeeze tubeerewo mu budde so that tuziyiza obumenyi bw'amateeka obwo nga tebunnabeerawo so saate kugamba nti katunoonyereze nga bumaze kubeerawo. Kale ampulirizayo omukulu gwendi naye afande Twala Kasiri olwaliro tugenda kwogerako ku nsonga nayo ya bumenyi nno bw'amateeka ensonga y'ekiwamba abaana ne basaba ssente ennaku zino ekyase mu ggwanga si mu bbendo lino lyokka naye mu ggwanga lyonna kati ensonga eyo tuyinza kugyogerako ki? Ensonga eno ey'ekibba abaana ne basaba ssente ekyogerako kituufu nkubadde tulinawo obusongasonga obutonotono obukwata ku nsonga eyo mu bbendo lino naye Uganda wide kibadde kitandika okumerukawo naye nga ebitongole ebikuumaddembe bikola butaweera okulaba nti ebintu nga bino oba ebikolobero nga bino biva mu kitundu kyaffe so n'olw'ensonga eyo n'obuvunaanyizibwa mbuteeka nnyo ku bazadde ne banaabawangaala n'abaana okulaba nga bakola ekisoboka okulaba nga tebalina muntu yenna gwe beesiga okumuwa omwana waabwe kubanga ne bwaba nga taata we muto oba luganda tobeesiga na baana bo beerawo webeere mu baana bo kyova ne badde badda ku masomero tubadde tubawa guidelines nti babeere nga beetwalira abaana baabwe okwewala ebintu ng'ebyo bijja bimerukawo. Wano e Masaka ndooza waliwo keesi simanyi gye yaggwera naye nzijukira okugigobererako kuliraana kooti awo waliwo omwana we bamuzuula kuliraana DPP ya omwana we twamuzuula nga ebitongole byaffe bikuumaddembe Poliisi UPDF CMI bakwataganira wamu okwogera ekintu ekyeddagala era omwana we twamulikabalinga tubeera era nga tumukwasa abazadde be naye nga pressure yali y'amaanyi omuntu eyamubba tukyamunoonya omuntu talabikanga naye ka pressure kaali k'amaanyi twakwata buli we yayitako buli yayogerako naye ku ssimu twamufuna bwe tumala obbafuna tuba tunaatera okumutuukirako ddala ndowooza n'afuna amagezi n'abeera nga atambuza omwana aleeta omwana oyo ku booda n'abeera ng'amusuula mu kitundu ekiriraanidde ddala we yamugya wano kukuba eryamuka ku zebula n'amusuula awo n'amalamu omusuula. Sigambye nti mubikola naye mumanyi obukodyo bwe bakozesa tricks ki ababba abaana abawamba abaana ze bakozesa omuntu munnayuganda z'aba atandika okwetegereza amanye nti kati kino na kino nga bwe tuwulira kyomufeera kuferera ku ssimu bw'owulira ayingizaamu ebya ssente ne bw'oba owangudde muwulira agambye nti kola kino omanya nti bo bakozesa tricks abantu bano bye twegenderezaako ate era ebirabibwa buli omu niwatawa security kyekyokuba nti abantu bano beefuula ab'omukwano eri gwe maama w'omwana oba taata w'omwana oba eri abaana baganza n'olabira ddala omuntu nga ayagala nnyo abaana bo n'azanya nabo n'awulira olukwano olw'olusuusu mwana ttu
abasinga abalina kyabala wekengere so weekengere tokikkiriza omuntu mugambi nti waayo abaana bange bakole ki bakowooko bw'oba olinako olaga abaana genda nabo tobaleka kubanga tolinawo gwe bakoze eki ne neighbor gw'omulekera ayinza okuyitibwamu okufuna omwana oyo so twegendereze abaana bano tuba owuninge babeere baffe nga tewali muntu agenda baagala era kubawa security okusinga gwe abazaala oba gwe awangala so ne bano ba maid betubeera nabo tulina obegendereza ennyo wa gye bava family gye bavaamu bali batya ogenda n'oleeta maid oluusi baba ne bamaid nga bakulu ompulira bwe baba nga bakulu balimba ne baboyfriend baabwe abasajja baabwe abaana gaye nazadde omwana so amaliriza byewuwo n'akola accountability eri jjukira abamu banabo nga temumanyina gye baava olwokuba bamukuwadde abeera omukozi mama gundi yamumpa nabba omwana we so n'olwensonga eyo abantu bano tubeekenneenye nnyo omuzungu yaligambye tubateeko microscope eri sejjogi tubategere bulungi munda yaabwe tutegere ddala abantu bano tudirenga nabo batuufu okwesiga nabo n'abaana baffe ekiba si kyo abaana beera nabo bwekiba nga kikususseeko omwana akuze nga takyasobola kuba nti security si nnungi okuva wako ogenda ku ssomero obanga olina obusobozi muteeke mu kisulo then gwe essomero tuliteekeko amateeka okulaba nti omwana waffe abeera safe. Ennaku zino ab'ebibuga daycares nazo zizze nnyo ezisobola okubifo ebisobola okukuuma abaana nazo daycares ngezo kubanga tosobola kubanga okola ate nobanga you're concentrating on the baby oba ku mwana so twalibawadde amagezi bw'abanga security gy'alina temala ku mwana we amuteeke wasuubira nti waliwo security. Mbadde netegereza cases eziwerako n'eza Uganda nga 3 nnyo ezisembyeyo ng'abaana bano baba tebababbye mu bifo bisabibwamu bababba ku mirimu. Mbadde sinnawulirayo gwe bagaa nti omwana baamubbye ku ssomero ku daycare kitegeeza nti emirimu tegiri safe amasinzizo tegali safe n'awakuŋŋaanira abantu abangi. Anti kati tugezezaako okuyita mu poliisi yaffe eya poliisi n'omuntu wa bulijjo okusomesa amakyaki nga gano okusomesa amasomero nange kamokoogera ngezezaako okutambula mu bifo ebyenjawulo nga tugezaako okuwa abantu tips ezo okulaba engeri gye bayinza okukuumamu abaana baabwe. Oli ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu ndine afande twakasirye tuli mu kwogera ku nsonga y'ekibba baana ne basaba ssente naye kyonna kiba kibba baana ne bwe baba bamubbye musaddaaka bayinza obutakusaba ssente ne bayinza omubba omukolako ekintu kyonna embeera netatambula bulungi. Afande twakasirye omuzadde gwe babbyeko omwana alina kutandikira wanga nkizudde nti omwana wange kituufu balabika bamubbi biki byennyina okukola ne byesirina kukola? Omwana wo bw'abanga abuze tomulaba bw'oba tomulaba ekisookerwako poliisi weebe kuli kumpi yandibadde esookerwako kubanga kino kitegeeza twetaaga obwangu reaction y'amangu tegerekeka naye era waba akubuzeeko of course olina okubuuza kuba neighbor bwewangana bane omwana wange mulabyeko bw'aba abuze n'otegeeza kuba obuyinza abakuliraanye bakiyamaneebisiwani n'abalala then leeta mu bwangu ddala ng'okyanoonya kubira poliisi akasimu oba tunatuuka ku poliisi ate singa poliisi etegedde nti waliwo omwana akoze eki abbiddwa gwe nooba onoonya nga naffe netukola ki tutaddeko kamera zaffe enkesi okulaba nti ddala omwana waliwo omuntu avudde mu kitundu bwekityo okulaba nga tuzuula omwana waffe so teweetuulako nti ajja kulabika ku poliisi wano ndi kukuba kifaananyi ku poliisi okusinziira bwe mmanyi ku poliisi wano waliwo desk ey'enjawulo omuntu gy'alina okuloopamu nga abuliddwako omwana oba the same desk eya bulijjo general desk? Of course ekintu ky'okubulwa omwana kintu kigazi era kinene tetulina sisuubira muntu ng'obuliddwako omwana kudduka n'otandikira ku kawunta awo gyolaba oyinza osanga waliwo abantu bangi so nandikusabye kuba kino kyamangu osobola okuyitawo n'ogenda mu ofiisi ya OC station
n'omutegeeza then Poliisi station oba ogenda okuyingiza omusango wali ng'oyedde ffe tutandise kuketta okulaba ntuzuula omwana ekyo kimbadde ntunuulira kubanga abantu abamu balowooza nti buli kimu kirina kuyita mu procedure mu mitendera nti oli nga bwazze alina kuyitira ku kawunta emwongerayo procedure naye tulina okimanya ku emergencies okuba omwana ku kintu za emergency bwe tutakikola mu bwangu omwana ono asobola okuba nga bamuwambye balina ebigendererwa byabwe ebyenjawulo okusaddaaka oba ku abantu abamu babatwala nga tebalina baana n'abakozesa bye baagala so kati kiba kyetaagisa obwangu obw'ekitalo so nandisabye abantu bano abafunye cases nga zino because that one is a serious matter okututegeeza nojewa Poliisi station asobotwala mu flying squad CI crime intelligence bambega baffe nabeera ng'ensonga eyo bagitandikako newankubadde oba tunakuyingiza musango formally oba officially ne tubangire mutandisa ogukola that is the first step obulidde onoonyezaako w'osuubira obulidde ku bakulembeze abatandikibwako ne ku poliisi otuuse bwe mala okutuuka ku poliisi ngambe nti biwedde nange nzinga emikono kasitamba buulidde bw'otegeeza poliisi tosobola kuzinga mikono era osigala onoonya first of all ogenda okukwatagana ne poliisi yaffe obeere nga ensonga eno esigala nga etambula bulungi ng'otambula ne poliisi nga naawe bw'okola obugu tubadde tubeera wano tulaga omwana waabulidde baba abulidde wano abadde atera kutambulirako wa nga bw'otulaga nga tuzeewo ku ground ennaku zino poliisi yaffe twavudde ku bya office investigations okunoonyereza nga tukolera mu ofiisi omuntu akolera mu ofiisi abo batono naye twagala nnyo tugende ku ground tutegeere bulungi ekinyusi ky'ensonga eyo bwe tutandikira awo kituyamba nnyo ng'abali ku ground bwe bakuwuliziganya n'abali ku ofiisi naddala aba kamera ne tulaba ngeri gye tunoonyerezaamu ku nsonga eyo mu incident y'omwana waawano nagigobererako ko ensonga lwaki njirifaalingako ate ndowooza abasinga baagiraba ku social media ate n'okuba nti etuli kumpi oli ayinza okuga nti mbiwulira Kampala naye omwana ono baali bamubbi wano okuliraana DPP okuliraana kkooti ndowooza be basinga okutegeera nawulira nti waliwo omuntu eyakwatibwa naye ng'ate eyali asaba ssente yakozesa bukozesa ssimu ye munnayuganda alina kubeera mwegendereza kyenkana ki mu mbeera eyo munnayuganda kyalina okumanya ku kibba baana kwe kumanya first of all abatuliraanye bano abamu baba n'ebiruubirirwa byabwe simanyi oba bagobedde n'ensonga eyabadde ekyotera omusajja mukulu bwe yagenze mu maaso n'atemaatema abaana babiri omupakasi amaze ennaku 2 mu kitundu mu nnaku ezo 2 atemeetemye abaana babiri abase n'omulala amweŋŋanze amutemi ate yatandikidde ku mukama we era yagendedde ku bisabo so n'olw'ensonga eyo olina okuba n'eriisa ejjo ginatera kuba n'abazimbi jjukira nti eyabbaawo omwana yali poota bano abaweereza ku bizimbi olina okwegendereza abantu abo omuntu najja n'alimbalimba omwana wo ne kaswiti tokikkiriza era bw'olaba omuntu atandise okukola obubadde bwe butyo olukwanokwano olw'obusuutukiza omwana wange muleke nze saagala lukwanokwano olwokoze eki agenda kumanya oli strict gwawe agenda kuvaawo abeere nga adda ewalala so mwegendeze nnyo abantu bano abazimbi first of all balina gye baba bavudde era wendabulira abo abajja abaleeta abazimbi ku sites babeere nga baintroducing abazimbi abo eri LC bamanye amanya gaabwe ndagamuntu zirabibweko nawa gye bavudde saza tewabaawo ekibaddewo abo kutukola ki kutandikira omuntu akozesa nnyo chance nti tasobola kubeera identified tewali bamanyi linnya lye tamanyi gye yavudde oyo akolera ddala emisango ng'egyo kuba akimanyi okumufuna kujja kuba kuzibu naali agadde okulabula bannayuganda naye bannaguleta Masaka naye ndowooza gwe obalabulira ddala kubanga bw'oyogedde ku kyabazimbi n'enzijukira nti bali mu kukola ekkubo baatandika okukola ekkubo lyali Masaka Mutukula bagenda kuleeta abantu abapya abagenda okukolera nabo tubegendereze
batandika dda ekulu ligenda maaso mbadde sinalaba bali abangi abakayiwo bano bakola ekkubo already twabakolamu dda omusomo nga poliisi kyova olaba tonawulirayo bikola bya environment repu byowawulira ngeri nti abakozi babakubye babakulusanya twabayisaamu dda olukomo n'okuba nti twogera nabo face to face era bamanyi ekigenda mu maaso era ne likodi zaabwe zonna tuzikola ki tuzirina nga poliisi nti waliwo omuzimbi bwati ne bwati poota bwati ne bwati ku kkubo lwaki tewabaawo obuzibu kututandikira so abantu bano twabayisaamu dda naye nammwe muyina okubeegendereza era tetulina kukoma we twandikoma tetulina kukoma we tulabisa amaaso tulina okugenda amaaso n'okulaba abantu bano ne tubategeera n'okumanya bakama baabwe nti wabaawo obuzibu obubaddewo mukama we omutuukako n'omuloopera ensonga so awo eŋŋambira abantu baffe nti omuntu yenna baataba muzimbi nga mupya mu kitundu muteekeko eriiso ejjogi kubanga tomanyi lwaki azze mu kitundu kino oba lwaki azze mu kitundu ekyo abamu baba n'ebiruubirirwa byabwe ng'abantu oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli mu program Twezimbe nze Ssonko Jude ndi ne afande twakasiri omwogezi wa poliisi mu bbendo beno nenyenye Masaka tuli mu kwogera ku nsonga y'ekibabaana naye nga mulimu n'okusaba ssente mu mbeera eyo ennaku zino mu Uganda kiwulikika nnyo nalabye ndowooza n'eggwanga lya Nigeria likiyina eggwanga lya Chad bakikola naye kigenze kirwanyisibwa era mu mbeera eyo vigilance nti gwe muzadde gw'olina okusooka okuteekawo ekikomera ku mwana wo omala oteekawo olukomera ayagala omubba talina wajja kukuyita Dr. Geoffrey Kagwire ng'ali wamu n'abannassaayansi abali mu omuzadde alookomye ayise mu itendera ne ku poliisi atuuse kiggwerawo tu-investigating tukola okunoonyereza naye sijja kutwala nnyo mu details zaffe how we investigating kubanga tulina obukugu era tulina abasirikale baffe abakugu okubanga bakwasaganya ensonga ng'eyo era bwe tumala okufuna abantu abo tubatwala mu kooti tukola fayiro negenda ewa state mwana we tuba tumufunye tusigala tukutwala togaa nti kasita naziza omwana waabwe awe mbadde njagala tusigala kukuba oli ayinza oganda bawadde omwana waabwe wakyajagaza omusango olwedde guba weegiri oba wawambye omwana era tekitegeeza nti bw'oba omwana oli amufunye tumumuddiza tekitegeeza nti guwedde aguba gukyagenda mu maaso paka ew'omulamuzi omulamuzi yasalawo nti oba bakusiba emyaka gwegiti nosaavi kiri eriggwe naye nga abalinamu ku maanyi ag'ebyensimbi twandibasabye nti bateeke cameras we bakolera n'eyo gye babeera waka waabwe kamera zino zituyamba nnyo ffe ezaffe we zitalaba eyiyo esobola okulabawo zisobola okugattagatta nakyo ne kibanga kituyambako kino no kiyambira ddala n'awaka okumontalinga omukozi wo kikyabeera akola nga tuli omulekedde abaana abamu baba tokyalinga tubalabye abaana ne baba nabalumisalumisa ebintu so bw'oba olinamu kamera ey'ekyama ebyambyona byonna obiraba byonna obiraba nomanya ono omukozi gwe nnina alyako n'abaana bange emmere si mukozi mutuufu naleeta kasokomi waka nali surprised afande twaha one day nyina essomero ery'amaanyi lye nakyalirako waliwo incident neŋŋendayo kati nali nange nyina kye investigatingako ne bagamba naye tetusobola kukozesa ku kamera I was shocked totally shocked ng'essomero erina abaana nga 103 nga terina single camera kintu kibi nnyo kiba kibi nnyo kubanga tolinaawo nawolabira bigenda maaso mu ssomero lye kamera si za bbeeyi abazadde bakuwadde sente zaabwe lwaki tokola ebintu ng'ebyo ne bw'oba osabye abazadde nti twagala kuteekawo kamera mu ssomero abazadde basobola okuteeka mu kasente nobeera ngaoteeka weetaaga okumonitalinga ekigenda maaso mu ssomero olaba abantu tuziteeka mu nnimiro ennaku zino olabe emwanyi ndabe ennyanya zange byonna byonna everyone should be security conscious ku 0752888955 ku nsonga eyo oba olina kyoyagala okugamba oba okubuuza afande twakasirye waali osobola okuyitako n'okubuuza 0752888955 ne ku 078557
228 ate WhatsApp ogenda kuyita ku 0788227075 Nantamigwa wa 26 lujja kubeera lwa mukaaga lwa wiiki ejja tugenda kubeera ekyotera mu kibangirizi opposite ne Total mu kibangirizi wabeera promotions era Rick Julius Kabogoza Noah Buyondo Viane ne Jumba Isma mugenda okubeera mu nsiike tulondeko Nantamigwa Radio Hudu era ojja kuddamu oyiteko tuwuliziganye mbadde nange sikuwulira bulungi naye waliwo Agustine aŋŋambye nti ndi buuliro kireka kiri bukoma nsimbi agambye nti afande yeebale naye mukyetaaga okusomeseza ddala abantu mubasomeseze ddala bategeere wawe batandikira ne wawe bakoma naye ekibuuzo kyange kiri nti singa bano ababbye omwana wange bankubira essimu nga bansabye kasente nga nkayinamu basindikire ekibuuzo kiri nti singa abawambye omwana kubanga ndowooza abasaba ssente era kyekiba kiri ekirubirwa kyabwe singa bamukubira ne bamusaba kasente mu processi nga mukyanoonya omwana alina kukola ki processi nga akyanoonya omwana awo weere enamba ezo ezimusaba ssente netuziwanikayo mu byuma byaffe netumanya omuntu oyo amusaba ssente wawaali era tusobola nokuba ffe tuba ne ssente zaffe tusobola okugamba nti katumuwe ssente then netulaba wagenda ozijjirayo tunewe tukwadde ku zi mobile money nga bajjayo nga kasente kamaze okutuuka katuddeko agenze awo netumukwatirawo so nolwensonga eyo tulikommendinga omuntu kukwata ssente buziwaayo first of all obotta obujulizi so twandisabye omuntu bw'aba akusabye ssente otutegeeze tubeere nga tukwataganira wamu ne bwe tuba tumuwa ssente tumuwe ku zaffe eza security tubeere nga tumukwata ng'ali mu kugyayo ssente ezo tulina access esobola okulaba wawaali na budde ki waaliwo bwe taba bamuteerako ssente tuba tusobola okumanya nti budde bwe buti agenda kuba asaze agenze ku mobile money tubeere nga tumufunirawo naye abantu abamu munnaaye olw'okuba ayagala omwana we ayinza okulooza system ajja kulwawo omuyita epesa ng'asindika ate waliwo ne basindiki ne batabawa baana ba waliwo ne bebafudde olusuku sindika zino yongerayo zino kati ziyongera biringa bya masimu byeko essimu olina akuyita nti essimu yo ngiina naye kola bwoti noweereza bw'aba ayagala ssente mugamba ajja zinone radio Buddu webalikuwuliriza muganda wange yes Kayabula weewaawo abasawo ab'ekinnansi basinze okuteekamu banauganda omuliro kindeetera omwana bwati bwomundeetera ojja kufuna obugaga bwe buti naye tubaza abakulu abo olw'okuvaayo okutuyamba okutukolera omulimu obulungi ddala gw'ettendo kubanga batukangavulira abantu abo okusobola okukenyezaako misango kuleka nti tuleeze eggwanga era ntinya empereza yamubeere bulungi abasawo bano ab'ekinnansi abadde abayise basawo baganda waliwo n'abasawo nga si baganda so kirungi okuba nti omulungamizza abantu bano balina ababatwala era baba ne zilayisinsi ezikola emirimu era abo abatalina zilayisinsi babadde nga bagalwawo nabeera nga tebakola so omusawo yenna wowulira eyo n'akusaba nti twetaaga omwana oyo mututegeeze tumukwate ayinza okuba nga yasibye n'ebintu bino mu kitundu kyaffe naye nga sisuubira nti ayinza n'okusabiramu owuwo so n'olwensonga eyo mu bbendobendo lyaffe tetulinaamu nsonga nga zino naye bwe ziba nga omukulu oyo akyogeddeko naye tusobola kirekera awo tugenda kukinoonyereza tulabe waliwo abasawo abali mu mbeera bweti tubeere nga tubajja mu kitundu kyaffe era tubeere nga n'okubakwata tubakwata kuba bweziba busawo kiba kirala Mathias aŋŋambye ndi wano Rububbu agamba nti ki kye batafutanga kidnap
naga nti singa nze taata w'omwana nfuna obutakkanya ne maama w'omwana ne nkizuula omwana wange waali omwana amanyi waali ne nzigyayo omwana wange ku mukyalo oyo is that kidnap? era eba kidnap oba owambye omwana lwaki omugyewo ng'abadde naye tategedde oba owambye ekituufu abadde naye tategedde nti maama we yamukoze tuyite mitendera fayina omwana gw'omuzaala gwe kitaawe oba gwe nnyina yita mitendera lwaki osooba kale bw'aba lwaki osooba lwaki omubbawo gwo kitegeeza waliwo ensonga eri emabega so nolwensonga bw'oyagala omwana oyita mitendera genda kwerosi bakulamu oba kubira omwagalwa awo bwemuba mwazaala omwana ne mukyankalana tekitegeeza nti nno kikuggyako obuvunaanyizibwa okuba nti oli taata oba oli maama so yita mitendera bakuwa omwana wo mulabeko leka kumubbawo bubbi kuba bonaamubba ojja kukubira enduulu tebalina bwe bagenda kutegeera nti ono atudde omwana yamuzaala oba gwe oba gwe taata bajja kukuba enduulu okakana ng'abantu batwalidde amateeka mu ngalo so n'olw'ensonga eyo aba amubbi era aba amukidnappinze lwa nsonga amugyewo ng'abadde naye takoze eki era omusango gujja okujja ku poliisi nti babbye omwana wange tugenda okunoonyereza nga maama we yamuyina naye era omusango guba gukutte gwe maama we oba wawambye omwana kale tugenda kuwummula mu katono bwe tudda tugenda kuwunzika ensonga entova bwe babbyeko omwana kyenyina okusasulira ku poliisi ate kiriwo tewali kintu kyolina kusasulira ku poliisi poliisi eri facilitated bulungi sente weziri ezikola ku emergencies ng'ezo n'abasirikale basasula omusaala okumala olaba nga bakola omulimu guno so tukakasa bannayuganda bannabendobendo omuntu yenna akusaba ssente okubaako kyakukolera awo yaba akusabye enguzi ate enguzi jjukira bulungi nti wano musango gwa naggomola okusaba omuntu enguzi so mutuloopere era abantu abasinga batera okugenda ku basirikale baffe naddala bwe batuukiddeko ne babasaba ssente tukiwulira mu ŋŋambo tetumanyi butuufu bwakyo so twandisabye omuntu oyo waba aze ku poliisi atuukirire atwala poliisi eyo amunyonyola ensonga era amukwasa omuntu omutuufu abeere nga amukolako ekintu ky'enguzi waffe tekiriiwo era nkakasa bannayuganda nti balemwe okutwalira poliisi nga bwe bajuliranga edda nti okukola olina giwa ssente eno poliisi yakyukamu yanjawulo ekolera abantu nga tebajjeko yadde omuno gw'ennusu twogereko ku busonga obulala bubiri mu ddakiika zino ezisigaddeyo akasonga akasooka keeka okuba nti twogeddeko ku mwami eyeesuddemu akambayaaya n'atemako abaana emitwe ekabira abatuuze bamwekoleddeko ndoza statement yeyo gye bakozesa nti twamwekoleddeko abatuuze bamwekoleddeko ne bamutta ekintu ekyo oyinza kitakutuuti era oyinza ekintu ekyo abatuuze kye baakoze kibi nnyo era tukivumya ne sekuvumirira yenna kubanga omuntu gwe basse fayini balina obukakafu nti yakoze eki yatemye naye tetulina buyinza kutwalira amateeka mu ngalo nakusalira muntu oyo musango nga bwe bamusalidde akalabu so nabo tugenda banoonyerezaako mu nsonga eyo nawankubadde tuvumirira abantu abaleeta abantu ne batukolera nga tetubamanyi bulungi namannya kubanga bwe twabuuzizza erinnya ly'omwami ono nga batankana butankanya nga ne boosi we tamumanyi ne boosi we amutankana kati muntu ki gw'oba oleese ate kyannaku nti abadde akolera omuntu ali mu LC kuba tugabadde vice chairman oba defense like that nga ye yaleese omukozi oyo ali kakiiko amanye emitendera egiyitwamu naye ng'ate tagoberedde emitendera egyo so ne tukivumirira nti no tubeere ab'okulabirako ddala ffe abali mu buyinza tukole ekintu ekikoze ekituufu era ekisaanidde so tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa abantu okutwalira amateeka mu ngalo nawankubadde nti oli yabadde era gyewo obulamu bw'abaana abato naye bandimutuwadde n'abaako bingi byatukola ki byatunyonnyola oyinza osanga waliwo yadde amutaddemu ssente ng'abaana abo ayagala babatte egamba nga bo basse obubonero naye ng'ekirwadde tebaakijjeewo so n'olw'ensonga eyo tusaba abantu baffe okwewalira ddala ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga gosse
ayina amawulire mangi gajja okutuwa ate ffe bwemutuwa ne tumutwala mu kkooti tumakinga sure omuntu oyo tateebwa abeerayo ddala n'abeera nga obulamu bwe bubeera eyo kulwekyo kyaba akoze. Bwe tutuuka mu mwezi gw'ekkumi guno gwe tuyimu tuba tutandise okutunuulira ku Christmas era nkakasa abamu batandise n'okkuba obuyimba naye buli bwe tuba tuyingira Christmas nabadde ntunuulira wano ku graph y'obumenyi bw'amateeka obubbi bw'ebisolo bweyongera. Olina kyoyagala obwogerako? Obubbi bw'ebisolo kyogerako kituufu bubadde butandise okumerukawo ndowooza ngeri gyoyogeddemu y'ennaku enkulu. So tusibira entanda abalimi baffe abalunzi okubeera obulindaala okukuuma ebisolo byabwe nga bwe batutegeeza naffe tubongereko obukuumi. Tusuubira okuba nti omuntu alina faamu erimu ente eziwerera ddala osobola okwafoodinga ne bwe kuba kugulayo bukamera oba kufunayo mukuumi ne wabawo akasaali abeere ng'akuyambako. Omuntu kasita amanya nti faamu eyo bagikuuma ajja atta ebigere kuba akimanyi waliwo security. So n'olw'ensonga eyo tukuume ente zaffe. Ekirala tulambe ente zaffe. Okitegeera? Osobola okufuna ente eyo n'ogiteekako ennamba. Bwe tuba tugisanze mu katale eriko ennamba yo olina woonoonyeza. Naye abantu baffe balunda ente nga teriiko yadde laama n'emu. Ne bwe bagibba ne kibeera ekirala kubanga ejja faanana eya muliraano ejja faanana ey'omuntu omulala. N'okubeera nti nno tubeera bulinda naddala mu budde obw'ekiro. Ensolo zino buno obubbi obadde buliwo bantu bazibba ne bazisala ne baziteeka mu mmotoka ne bazitwala uzitunda. Era mu nnaku zino tulina ne be twakutte tutajja kwatuukiriza mannya olw'ensonga tukyalina abalala bangi be tukola ki bemunoonya mu nsonga eyo. So tusaba abantu baffe bakuume ebisolo byabwe. Oba olina ente ezo osobola n'ofunayo embwa German Shepherd n'ogiteeka awo nga tekkiriza muntu yenna kuliraana faamu. Ekyo nakyo kijja kutuyambako nga bw'okwataganya ne local authorities ne poliisi okubanga olina ennamba yaayo. Toyinza kugamba nti oli awo olina bizinensi olina ente ezo naye nga tolina nnamba ya OSI ofuna obuzibu onaakubira oba weerimba. Tuwunzike afande tulina eddakiika emu tusibire. So bannayuganda bannabba endobe nga bw'olyogera gye mukyogeramu ebba endobe eno. Tubaagala nnyo era tuli beetegefu nga bwe tubadde bulijjo okukuuma mmwe n'ebintu byammwe. So n'olw'ensonga eyo mutwesige. Bwe munaatwesiga ne tutambulira wamu obumenyi bw'amateeka bugenda kugwa mu bitundu byaffe. Tukuutira abazadde tukyongerako essira tukuume abaana baffe. Akalala k'ensembyayo abaana baffe bali mu bibuuzo ebya siniya ey'okuna. Tubasaba tubeere nga amasomero tubeegayiridde kale ka tubeegayiridde temugoba baana bano abali mu bibuuzo kubanga mujja bataataaganya okuba nga tebaconcentratinga ku bye basoma. Tubasaba abaana baleke bakole ebibuuzo then bye binaaba bizze muli baddembe okubeera nabyo paka omwana wanaakola ki wanaasasula essente. So situsuubira nti tugenda kufunayo ensonga bwe n'abaana tubasaba babeere ab'empisa. Temukola emisango bagobe ku ssomero kubanga mukimanyi muli ba candidates tujja bakwata n'obasiba tubasibe. Temukola taamu egenda kubanga amateeka weegali okubakwasaganya. Tubaagala nnyo era neeyanziza nnyo ssebo okunkyaza ku puroguramu eno n'olulala ssebo mukola nga bwe muti. Twebaza management olw'omukisa guno gwe mutuwa. Tetukireka awo tusiimira ddala era tusiima bwongero. Weewaawo apuliriza omulungi bwe tubadde ne afande twakasirye ye mwogezi wa poliisi mu bbendobendo lino. Ensonga ze twogeddeko nnyingi yadde tubadde tusimbye essira ku kibba baana ekirimu okutwala okusaba ensimbi. Tusigale nga tukimanyi nti abaana baffe abazadde tubeere bakuumi baabwe abasooka ate tubataasa amalindirizi agabeetoolodde n'agabatunuulidde. Nze Ssonko Jude amawulire ge gaddako ag'ebyobusuubuzi ne byenfuna tebiganaaba gawedde. DJ Mero Kabogoza ajje mu nteekateeka ya Lamisi.